Ababaka ku kakiiko ka palamenti akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti ka COSASE olwaleero bayingidde olunaku olwokubiri nga banoonyereza ku ngeri ensimbi z'omuwi w'omusolo ezisukka mu buwumbi 5 gye zabbibwamu nga zalina okusasula agamu ku mabanja ga Uganda. Kati olwaleero basinkanya abakulu okuva Minisitule by'ensimbi ne banka enkulu abatambulirako ensonga zino babitebye. Sente zoogerwako tukitegedde nti zalina okusasula amabanja ga Uganda nga kuno kuliko obukadde 8.54 eza dola ezalina okugenda mu African Development Fund ADF ate obukadde 6.13 era eza dola zalina okusasula ekitongole kya International Development Association ey'e kyokka nga zonna ate zaasibira walala. Okunoonyereza okwakolebwa kulaga nti sente zino zagenda mu bitongole okuli ekya Roadway Company Limited nga kino kyafuna ensimbi ezalina okugenda mu ey'e ate MGS International ne bafuna ezalina okugenda mu ADF. Abakulu okuva Minisitule by'ensimbi babuulidde ababaka nti nabo bakyali mu kutya kubanga ekintu ekyatuukawo nabo gwe mulundi ogusoose okukiraba era nga tebamanyi bwe kyajja. So we are trying our level best to be able to understand how this could have happened, so that it does not reoccur. We have engaged, the Auditor General has engaged the special audit. We have the police forensics that are also on the premises to be able to, for us to understand exactly what happened, so that based on that, then we are able to see how we proceed. Kyokka bagamba nti ebitongole okuli ekya Roadway Company Limited ne MGS tebirina nkolagana yonna na gavumenti nga n'olwekyo tebamanyi butya bwe baasasulwa. I really want to emphasize in that we have looked at our information that we have. We do not have those beneficiaries as registered service providers of government. Because for us to be able to pay you as any supplier of government, you must be registered on a government payment system. Ababaka bwe babuuzizza okumanya abantu abali emabega okutandika okusasula ensimbi zino kizuse nga baakikola enkola gye baakozesa ya byuma bikalimagezi era nga waliwo abategeerekeseeko nga Maureen Kikyoncho ne Mubaraka Nansamba nga be baatandika enkola eno eyakakasibwa Jennifer Muhuruzi Bijirwa mu Minisitule by'ensimbi. Who are those particular persons that initiated? Before we go to the payment side, now we are still at treasury operations. They are initiating. Who are those that initiated? Internal control systems. At this point, as the chair was asking, you should have now statements from all the officers who are involved in that system. But when you come and say we are doing our level best by waiting for someone from the committee, we are concerned. After approving, that's when now the payments go to the payments team, which is central at... Goes to the payments team. Which is central at the treasury. Abaminisitule by'ensimbi bagamba nti bo balagira banka enkulu okusasula ey'e ne ADF kale nga tebamanyi butya ate sente gye zaagenda eri ebitongole biri ebirala. Gone through the process from invoice initiation, invoice approval, file creation and file formatting. Yeah. Even if you go on the system now, I think that's what... Aba banka enkulu bo bagamba nti balina n'ebiwandiiko nabo ebikakasa nti ddala Minisitule by'ensimbi yabalagira kusasula Roadway ne MGS wadde ng'ebiwandiiko bino tetutegedde oba akakiiko kabifunye oba nedda. Mr. Chairman, we have the instruction that was sent to us by the Ministry to pay Roadway, and this will be submitted with the documents this afternoon. Bano bagamba nti olw'omukozi wa banka enkulu ategeerekese nga ye Eunice Kahimakazi nga yatambulirako obubaka obuva mu Minisitule by'ensimbi akakiiko kalagidde ono naye alabikeko gye kali. What was your role in this particular payment? Yes. We received an instruction. You. Yes, received that email from Mubarak, as you read properly. Saying that he would like a swift message for that particular payment. You've had there is a Eunice Mwana Kahimakazi. Okay. Kahimakazi, yes. Good. She's the one who sent the email. Yes. Ababaka basazeewo aba banka enkulu nabo baleeta ebiwandiiko okwatambulira ensonga zino wadde nga nabo bakalambidde nti ebyuma bikalimagezi bye bisinga okutambulirako ensonga zino.
kwegamba bonna bakyali mu ssaako ate ng'era bwe tugenda eri ne mu Bank of Uganda Deputy Governor akyali ku gundi ku ddobo tannavaako, aba IT department bakyali ku ddobo tebannavaako. Kwega twagala tufune wonna ddala obuzibu bwe bwava. Aba Bank of Uganda bagamba nti bo ebintu bitambulira mu system teryabiraba. System egamba tubasindikidde kino musasule nobadde nebabuuza ne system tusasule ntusasule nebasasula. So balinga abatagala kulaga ani eyakora kino ani eyakora kino. Ababaka bagamba nti ensonga tebagenda kuzivaako okutuuka nga bafunye amazima. Ina tebali wadde gwe bakwata wadde gwe baliprimandinze tebabamutadde ku suspension olw'okubulankanya kwa ssente zino, naye ssente zaabula ebitongole bye bakozesa balinga bye babiragira. Ng'ogyeko akakiiko ka palamenti, abakulu mu Minisitule by'ensimbi bagamba nti kati basabye ebitongole ekyasaba abalirizi wa gavumenti, ekitongole ki Financial Intelligence Authority okunoonyereza ku nsonga zino, wadde nga banka enkulu ekalambira nti ekyatuukawo si bubbi bwa ku mutimbagano. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.